224 tannagaana ffe tuli bakukkiriza paka last fireworks bw'anaakuba tuyenda kufuna embutale tuzaale mu guno omwaka tekigenda kusoboka ffe tuli mu kukkiririzaawo aye kakati Katonda temumuteeka ku minzaani ebintu ebimu just tunaalufuna ate sirufune ekyo kyo ffe tubeera ne faith yakuluzaala ate tunaakoma mu kulufuna bwefuna lubuto olwo nerujaza kati mulimu science afe kukkiriza kwe kusooka face first face olumu ne common sense needs to be involved munange face olumu faith nti nzikiriza nsobola ofuna ssente nengula pikipiki yange eno noonya ddi bayibuli weekuba science neakuba bayibuli nenantono mu mutwe ompita njagala genda naye tompadde ku kyayi yakupakingira mu kiri ekikopo oli wantabuliranga ku kyayi nenzija nesanga kyayi ku dining kwali nesimanyi naye ebintu byokoze mwaka negubajja watandika paka weguggwako kati ate n'obiviirako ddala oba mwetabulire genda kutabulira tonyiga saagala okifune bubi kasooka nkubuulire tokola ntondo tonzijukiza maama wange kambyeyoleze kyokka talina n'amaanyi nina ekintu kyenadde njagala okugamba abazadde ebintu ebyo byabuzadde omuzadde n'abanga abadde akkuba n'obeera nga genda okuba nagamba omwana ankubye osanga omwana yawako nagamba maama kenza mukiwulira nti nakubinja kukuba ebyogenda njogerako mbuno nakubye maama nawulidde olina gwewagambe nti nakubye ninja kukuba okaaba amagulu gwe naawe bamu ebyo kakati olunaku eroggulo nadde ku call empanvu logo call esimu nadde ku simu nadde ne sham nga tunyumya biki ngera bw'omanya abantu b'e Bulaaya wafuna ku budde yafuna akajanja ayinza obutakafuna olaya ali wano nga mali bali nnyonnyonyi tuba tukyalina magezi najali kimu bibiri eyeewammwe bisatu binatandika okuwa ku magezi era yadde alina byaŋŋamba biki embeera etambula emirimu gyaterera basically bambi teyakujjukiza nfuufu yambuuza mukyali ku Salama Road ne mugamba twayingira Salama Road kakati ennaku zino nfuufu naye ate Busaabala waliyo ekkubo waliyo kolas ne mugamba tebabingira n'amaka gaffe bambi nakumbuuzaako ne mugamba gy'oli ndyetulitukola naŋŋamba kati tuli mu baana bameka ne mugamba babiri tokifuula muno tubeera ku mulimu gwe gumu tukola naffe tuli ku kyeyo kyamulemu okuba e Kampala ffe twakikuba kale bambi twakubye olwali naye waliwo ekintu kyaŋŋambye kye nalabe nti kyamagezi naye nkirowoozaamu yaŋŋambye kati yasatolinga in omwana we yamutwala obulamu butambula bulungi nnyo abeera aweereza mami ku kasente biki ne mugamba bannange bangamba ebweru eyo muntu asobola otutereka ennya ezaddo bwengamba asobola ozitereka embeera simbi ne mugamba nkubuulire naye nemuyitiramuko ku bizibu byaffe olumu byetuyitamu nga muganda wange mugamba bannange olumu ffeeno bigaana biru ne zifuuka biru school fees ne mugamba bannange abaana school fees naŋŋamba obuwulira nnaku yo era nga muganda wange ate naaginyumizaani musirikako agenda kuyamba kinga naye akyalina amabanga anti wulira yaŋŋambye kaakati naŋŋamba olaba omwana oyo ali mu P1 ngenda mukutaasaako yaŋŋambye nkole ekintu kimu okutaasa kanene munaye yaŋŋambye omwana waffe yali abaddeko ddi omugugu naye tugende maaso neta ekireese mangu ne woba si mugugu bambi omuntu omulaba nga opportunities ziri better yaŋŋambye ejje bw'amalako P1 ffe kyetukola kati saa zino kyetuba tutandika tumufunire passport ya 25 namufunire passport agenda abeere naye eyukke okusoma kwa bwereere services za bwereere buli kimu yangamba kisi mutobe n'oli omu mwagala zaalayo mulala muzaalo bamutwala ddi anti yagambye namugaye katujjukira ino second term nangamba asobola omala third term asobola buli omwaka agenze ku mukaaga nanga guli omwaka agende ne mugamba okikakasa naŋŋamba tekirinaamu buzibu nanja beera naye wano ne muwala wange okikali beri gye twasooka ney'ekisulo twamaliza tuti tyakyali mwana muto okuva mu bakadde
agende mu kiki mu kisulo olijjukira bulungi nnyo saagala mwana wange genda mu kisulo twogera nti omwana alina okubeera wat atutegeere tumwagaleko sikolagana na kisulo nze era nali nsazeewo era taba kubanga kati muganda wange ayaga mutwala UK tumalirize ekyagoni anti olaba nze omwana gwe njagala omwana angira ekisulo at least bw'aba akikedde nnyo siniya wani bambi aba akyali muto ati kambuuze ekisulo wano woosobola n'okudduka ng'omutima gulumye abuuke olaba olinnya bulinnya kanyonyi kakujja wano n'obuuka ekiyanja kimu ng'ogenda mayiro 20 ng'ogenda bugenzi wano mu ddungu naye n'owulira ng'otambudde kiwanvu naye ogende ne mu nsi eyina olumu n'ennyonyi we zirina okusooka okuyimirira omwana abeereeyo ekyokubiri olaba tetuganye oli sisita we naye n'owuwe nnyini twagendanga ewaka omwana ali awo atibula butibuzi obwe wamulemedde okubuulirira omwana ani anaamubuulirira ekyokusatu kakati ffe bakadde be tuba tusigaddewa kuki nga bakadde be position yaffe ate ya nze ntuuka omwana nga bamugamba nti oyo eddadiwo oyo mwana w'emyaka omukaaga asobola okwerabira tetuganye naye nze omwana owange neerabira kati emirembe gyakyuka oyo mwana asobola okubeera naye ku ssimu buli lunaku etwagalira nze omwana wange njagala wenzija ne mumuhagingako njagala omwana wange wazze ne mubuuza look me into the eyes kigambo ky'oluzungu ekyo mbuulira ku ssomero ki ekibaddeyo omwana wange njagala muyingizemu embala gye njagala agenda eri mu bazungu atandika okugenda mu mpisa z'abazungu nga I'm not even there to advise osobola okwadvisingira nekuki fe wano nga abazadde batukugira mu kyalo n'agamba munagamba munange omwami mwekitiibwa ate si kikuwa maama we mirundi kyemmeka gyakukubira essimu n'akugamba nti yi omwami mukole bwoti ne bwoti n'ova ku ssimu ne weesooza n'otanowooza si maama we baliko byakikadde kuba toliiwo sika future naye naawe kirowooze mutokalubya kintu goma kye kitegeeza omwana w'okufuna a future y'e Bulaaya abafunye future y'e Bulaaya be bakola batya opportunities gye ziri omwana yakyali muto ekinene nnyo by the way kiddeyo ku kiki kye twayogerako ekyekisulo nti at least yandimaze siniyanga at least yandimaze P7 gy'emyaka nga 12 at least aba atandise okukula aba atandise okuyingira mu culture yaffe eya wano aba afuuse omwana omuganda anti kati wano bwagenda nga muto kyemwanguyira oyingira mu system kyekyo kye baŋŋambye ekyamazima kiri bwe kisika system naye omwana ono akyatwetaaga bambi I understand obiramu ebintu bikyuka Uganda eno teri predictable eringanga nkuba ya Africa naye ekisinga obukulu kiri ekintu kimu bwe bulamu bw'omwana tugenda mutwala eri tetumanyi bani agenda beera mu mikono gyani noyo naye ali mu kuyiriba tumukwale tumulekere tayali mu nsabye naawe singa omwana yafuuke agendeyo n'ayigirayo emize tuneesonyiwa tutya nze nawe just omwana nge muleka agendeko e London ayogere gwe obuzibu obuli bumu kyova nti naye mwalinga mugenda okulambula temwavanga kuba nze okigambo ti omuntu ti omwana bamuyise okugenda e London taata ye namulemesa goma kye kitegeeza era gwe n'obwongo bugamba nti London mwe muganda ayinza batalina London ng'ali Manchester neggwe wakwata ekyo obuzibu bwonnyonyi mutwaleko ku era alinnye ku nnyonyi obanga gwe kyowulira kyoyagala ninjala twogere ku kifaananyi ekinene omwana atwetaaga omwana aline muganda wange era naye bajja balamu omwana ayagala abazadde balala nga ffe bwe tuli balamu omugaso gw'obulamu bw'abaana gwe ki kikubeera mu bulamu bw'abazadde baabwe omwana akwenyumirizeemu ni taata abaddewo okati onaamugamba otya nti obaddewo oyo mwana golooza amanyi obulumi bwa tiketi ajja kuba mpuliza tajja tagenda owa London atwala ababe ye wakitazaala wabanga alina space enene sobanga asigala wano ekinono nnyo tandika okukirowoozaako P7 nze omwana wange njagala mbeere kantegeereko abantu abakulira mu kyalo yensonga lwaki obeera awo omwana ng'ali bweru wulirizaako osanga omukazi nga mukadde muzibu ali mu guyumba gunene bwe guti omukazi n'alwala naye nga teri mwana asobola kusaza tiketi kujja kulaba taata we oba maama we omukadde n'afa ne bamuziikira ku Zoom naye omwana eyakula ne maama we buli kimu kiyimirira n'agamba banne kanzijendabe ku maama wange nga tannaziikibwa kanzijanjabe ku maama wange kubanga yaliwo amanyi omukwano gwa maama kyeki life is not about ssente ajja guyiga omwana asobola oyiga ekintu ng'aguyiga ku ffe omukwano gwe tumuwa gwatuddiza bwe tutamuwa laavu tasobola kutuddiza laavu
Ntegedde mpozzi kano kakola naawe ogendereko wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama